Weewaawo akati omukyala ono yeddira nnyonyi enkusu era omukyala ono lubaale we omukulu lubaale mukasa kubanga ab'ennyonyi enkusu musamirya ddala butereevu lubaale mukasa era nga mutuddemu ekitundu ekyabasese. Akati omukyala ono agambye nti kiva ku ki? Okuzuukuka oba okubeera ng'owawamuka mu tulo naye nga obadde n'ekigambo ky'oyogera naye ng'owulira okyogera. Era n'agamba nti yazuukuse, agamba nti musookebwa wakati mu kutunula nga bw'onooba nga weebase naye wakati wano w'ozuukukira nga wawamuse oba w'otunuulira oba w'oviira mu tulo n'owulira ng'oyogedde nti musookebwa, naawe n'owulira nga ddala okyogedde. Akati abuuza nti kiva ku ki era kitegeeza ki? Ebiseera ebisinga obungi empewo za njawulo. Mulimu abalina lubaale alinnya ku mitwe, mulimu lubaale akulogootanya, ate mulimu lubaale atambulira mu bubaka nga ye nga takulinnya ku mutwe naye ng'akuloosaboloosa era ng'akubanja era ng'akuluma, naye ng'olaba abalinyibwako emisambwa ku mitwe naye nga ggwe tolinyibwako naye ng'ate mwenna mukola lubaale. Era lubaale n'akusaba ebibyo okutuukira ddala ku kasubi, oyo naye lubaale waali. Ate ne wajja wabeerawo lubaale n'obeera awo n'oyogera ebigambo, abaliwo ne babyewuunya n'oyogera ekyama oba noga gundi ajja kujja era kituufu n'ajja naye ng'ate obadde mu tulo, akuliraanye nno mu buliri n'akwewuunya nagga naye oyogera ebintu ne bituukirira naye ngenda okumulisaamu nga weebase. Ne waba walogootana ng'alogootana ebintu by'ayogerako amulinaanye ng'abiwulira naye nga byanjawulo era nga bw'agenda okulya ebigambo by'ayogera abeera mu nsi ndala. Oyo yenna lubaale. Akati omuntu alogootana omuzimu gujjira ddala butereevu ne gwogera ne gugamba oba gugamba musajja oba ne gugamba muzzukulu waffe muveeko, oba ne gwogera ekintu ekyenjawulo, akulinaanye waba musajja n'akyewuunya oluusi abamu takugamba kubanga ayinza okulya ebigambo ebyogera oluusi nga birina engeri gye bitawaanyaamu omukwano gwammwe naye nga bivudde mu mukazi we oba musajja. Okitegedde? Oba oyinza okuba weebase n'omuntu mu buliri n'owulira ng'agamba guni kaseekene ne bw'anaakola tatajja tuwangula naye ng'onaalogootana oli agenda mumulisaamu ng'ali mu tulo tungi. Akati guba muzimu agwe gwogera mu budde obwo. Akati n'ono naye awawamuka ng'alina ekigambo ky'ayogedde era mu buliwo ng'era awulira akyogedde naye nga si yakyetumye, guba muzimu awukuwa mweso. Otambule weebuuze kye wayogedde kitegeeza ki? Akati ekigambo kye wayogedde ng'owawamuka mu tulo nti musookebwa n'okomaawo gwabadde muzimu ogwakuwadde omweso, era otambule weebuuze ku kigambo ekyo kye waloose kye ki? Oyogera ekigambo kitono nnyo naye nga kitegeeza bingi. Ekituufu ekigambo musookebwa kitegeeza ki mu lubaale oba mu nnono? Musookebwa y'ani? Musookebwa ye musoke. Musoke yasooka okuzaalibwa mu baana ba Wannema, n'addibwako Kiwanuka, n'addibwako Mukasa. Ekigambo musookebwa mu lubaale kigambo kye bakugamba nti sookera ku balongo. Lubaale asooka naki? Lubaale atandika naki? Kubanga baali baana basatu, omwana eyasooka ye musoke era musoke yatudde mu kitundu ky'obulongo ekikulu era atambulira mu kabonero ka kyenvu era nga kabonero aka kyenvu ke kenkukunala akategeeza abalongo kubanga abaana basatu bazaalibwa basatu nga balongo naye omwana abakulembeddemu ye musoke era ye musookebwa era lubaale yenna tutandika na musoke kubanga abaana basatu abazaali ate bwe bakola ekitundu kya lubaale ow'oku mazzi kubanga bwe tudda mu zimalayika embereberye ezakka obusi zaayitira ku mazzi era zaanywanga mazzi. Emyenge gino gye mulaba bbiya, omwenge omuganda, walagi biki, emyenge gyonna gya luvannyuma gyayizibwa bantu naye mu lubereberye zimalayika nga zikka tewaali mwenge, gaali mazzi, yali nnyanja
oba mayanja lubaale kwe yayitira. Era ebiseera ebisinga obungi eriyo omusawo ayinza okuwakanya nti embuga ya Ddungu tegenda mu nsuwa y'amazzi. Eriyo omusawo ayinza okuwakanya nti embuga ya Bamuyana tegenda mu nsuwa y'amazzi. Era n'asimba ne Nakakongo n'agga nti Bamuyana mutamiivu tanywa mazzi, anywa mwenge, anywa walagi, anywa bbiya. Ogwo nno omwalira omusawo mwaba atudde guba gwa kumpi, guba gwa buzaali. Bw'ogenda owalampa ensonga n'otuuka mu butonzi, w'ofunira okumanya n'okutegeera nti Lubaale yakkira ku mazzi era yanywanga mazzi. Era mu nteekerera y'obutonzi oba omuntu atambuzza obutonzi ojja kusanga ng'ewaakawumpuli wadde ng'anywa mwenge waliwo endeku y'eŋŋunda n'ensuwa y'amazzi. Ojja kusanga wa Bamuyana waliwo ebinywero bye gamba nga walagi, bbiya, mwenge muganda n'engeri ensuwa weeri ey'amazzi. Akati bw'osanga embuga bw'etyo eba etudde mu katundu ka lubereberye, eba etudde mu katundu ka butonzi, n'osanga embuga ng'omusambwa gwa Ddungu okimanyidde ddala gunywa mwenge muganda, naye ate nga waliwo we bayiteeka amazzi, ng'omanya nti embuga eyo etudde mu bitundu bibiri, etudde mu kitundu ekyokubiri eky'obuzaali, etudde ne mu kitundu eky'olubereberye. Oba tugambe n'ogenda mu mbuga y'amayembe n'osangawo ensuwa y'amazzi, n'osangamu n'endeku mwe ganywera omwenge, oba olina kukimanya nti embuga eyo etudde mu bitundu bya mirundi ebiri, etuddemu olubereberye, etuddemu n'ekitundu ekizaali. Era embuga eyo bejja kukolera ensonga. Abasawo abasinga obungi oba embuga ezisinga obungi oluusi bakoma ku kitundu kimu, oluusi kya mwenge. Ewa Ddungu n'osangawo ndeku ya mwenge, wa Bamuyana n'osangawo cupa ya mwenge, Mayembe n'osangawo cupa ya mwenge. Oluusi n'osanga omusawo ng'alina ensuwa emu mu mbuga yonna, nga kwe kwesigamya akatundutundu kateekerera akakyamukwatiridde, akatundu ak'olubereberye, kubanga olubereberye gaali mazzi. Amazzi ge gakola ekitundu ekibereberye, era amazzi ddagala, era amazzi bwe bulamu. Era kyova olaba nti emisambwa tegikkiriziganya na kufumba mazzi, kubanga emisambwa gikugamba nti ffe twaleeta obulwadde ne tubuteeka mu mazzi olw'obujeemu bw'abantu, buli muntu anaaganywanga kajja kulwalanga. Awo nno ab'ebyobulamu bannassaayansi bakugamba nti si kirungi muntu kunywa mazzi mabisi, kuba bw'oganya okwatibwa omusujja gw'ensiri, okwatibwa typhoid, omusujja gw'omu byenda. Mu kitundu ekyo bannassaayansi bwe bakebera amazzi balabamu obuwuka, n'ate olubereberye amazzi tegaalimu buwuka. Amazzi agatali mafumbe ge mazzi amalamu. Amazzi amafumbe tegalina kiriisa, waliwo ekiriisa ky'oba osubwa ku mazzi amabisi. Kyokka omuntu atasamidde teyandiwagiddwa kunywa mazzi mabisi, kubanga emisambwa giba gyamwesamba nga giri wala. Buli kintu kyakwasako engalo alina kuba mwegendereza, kuba buli wamu waategebwa obuwuka. Era omuntu bw'asamira atandika okuteekerera mu kasa, oba mu nsumbi, oba mu nsuwa, oba kiwanuka, oba musoke, oba wannema, oba emisambwa gyonna. Bw'atandika okusamira n'atambula eddala paka mu kitundu eky'obutonzi, emisambwa gisobola okumusaba ensuwa y'amazzi oba ensumbi. Oluusi ensumbi eyo esula bweru, tesaanikirwako, naye ng'omusambwa bwe gujja gwe bwe gusaba amazzi gunywa bunywi. Naye ate Ssenkulu oba Nankulu nga talwala, oba omuntu yenna omulubaale atuuka akwata bukwasi ensumbi n'aginywa, kasita ensumbi ebanga teyayingiddemu kkovu oba akawuka akalala konna, banywa bunywi naye tebalwala. Okitegedde? Kale nno ekitundu kino gwe mw'obuulizza ekibuuzo kino eky'okwewamuka ng'olina ekigambo ky'oyogedde, olina akugamba nti musookebwa, era n'ozukuka nga owulira okyogedde. Musookebwa musoke. Musoke akugamba nti Lubaale wammwe oba omugugu gwe weetisse okugutereeza obulungi olina kuva ku balongo. Omugugu gw'ekika kyo gutudde ku bulongo, Lubaale w'ekika kyatudde ku bulongo. Nnyabo ggwe eyeddira ennyonyi enkusu otudde ku bulongo. Weezuule weenoonye obulongo bw'otuddeko butegeeza ki? Era Lubaale oyo atudde mu katundu ka mwaliiro mubereberye. Era Lubaale oyo ne bw'otambula n'olagulwa, ne bw'oweebwa ebyogo, ne bw'oyambululwa, ne bw'okola eddagala oba n'olikuma, terisobola kukuyamba, kubanga ffe tuba tutegedde nti obwo butonzi bwennyini bwe buleeta ekitundutundu ekyamusookebwa. Musookebwa tolina kuwalabuka na nsonga. Tolina kugenda wantu ne bakugamba nti teekawo ensumbi, teekawo ekibbo kya Lubaale, teekawo ensawo ya Lubaale.
akaseera k'otuddemu olwaleero okusinziira ku kigambo ekyo ky'oyogedde nti musookebwa, akaseera k'olimu si bintu. Ne wogula ente za lubaale 10 ne bw'ozimbawo ennyumba tezisobola kukuyamba. Akatundu musookebwa kye kituntunu mw'olootera amadaala. Oli n'akuvunula n'akugamba nti lubaale yatambulira namba ku namba oba ddaala ku ddaala. Tojja kuva ku ddaala limu obuuke ogwe ku ddaala ery'ekkumi. Olina kuva ku ddaala n'ogenda ku ddaala eryokubiri, eryokusatu, eryokuna. Oluusi gye myaliiro egitudde mu kalina gye muloota oba n'oloota amadaala. Kizimbe kya kalina myaliiro, oyita ku madaala okulinnya n'ogenda mwaliiro omulala paka kugusembayo. Oyo ye lubaale atudde mu butonzi. Lubaale aba wakuzimba buzimbi oba n'oloota ttanuulu oba amataffaali oba ennyumba ng'ezimbibwa. Lubaale oyo aba wakuzimba buzimbi emu ku emu. Bw'osalawo n'otambula ne bibakebera mu mweso ne bagaagula kino teekawo kiri, teekawo kino, n'oteekawo kafa akalimba n'oba ng'omusawo Omuganda, ekivaamu ebintu ebyo bisobola okukulwaza. Era abantu abasinga mubalabyeko ne babitwala ne babisuula ku nsiko, abamu ne babitwala mu balokole nga yasoberwa nannyini byo. Buli watambula bamuga akola kino, buli watambula teekawo kino, buli watambula teekawo kino. Oluusi bye yakolako ebyasooka ku musawo gy'alaze n'amugamba nze sikolera mu bya munnange, tulina kugula birala mu mbeera bw'etyo. Akadde akatundu ka musookebwa, lubaale yo wa madaala ddaala ku ddaala okusobola okugenda mu maaso. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.